buli muntu anakyagatta kuganga naye nze kyakusomozebwa kyamaanyi nti abayimbi ng'abayimbi kino nkyogera ku lw'abayimbi abayimbi baganya okuvayo ku lwa munnaabwe ng'omuyimbi era kyakusomozebwa kyamaanyi era kyensinga okwewuunya nti abaana ba People Power basinze okuvuma Kenzo basinze omumalamu amaanyi kyakusomozebwa kyamaanyi nti ne president waffe Bobi Wine aganya okuvayo wadde okukola ku posti wadde okukomentinga ku kintu kya Kenzo so nga ate Bobi Wine ayina ebigambo by'enkizo by'amaanyi byasobola okugamba Kenzo n'akulinga down kubanga Bobi Wine yamanyi kyebata industry ya music Kenzo watakola kyekisobola okuddirira Bobi Wine abadde n'abantu abali mu struggle Kenzo y'omu ku bantu abali mu struggle wakati talina watamubeereddeewo nolwekyo essaawa zino Kenzo yeetaaga abantu abayinza omubeererawo nga n'abayimbi be bamu abasobola okubeera ku sayidi ye n'ekyakwewunsa kyakonnyamiza nnyo nti abaana People Power bavuma Kenzo n'abantu abamu abayimbi tebavuddeeyo n'abaana abayimbi abeeronda gino emiyambo gy'abayimbi simanyi Sophie tegivuddeyo kubaako komenti yonna kati emirimu gyabwe gye neebuuza abayimbi abo beeronda nga bagenda kutugasa kyera bakoleddewa kuba eno entertainment Kenzo muyimbi Rema muyimbi bali balina n'okuyimirawo before nga nekwanja tekunnabeerawo ensonga zino zigonjola nga bba abayimbi that's why nabagamba bo tebali supposed kulya abayimbi kubanga bamantaavu kye bazze okukola tebakimanyi wala bali bazze kweronda kugenda kubba Muzeeyi Museveni n'olwekyo kyakusomozebwa kyamaanyi era kya buswavu ye mwana alina kye yaleeta mu ggwanga Uganda nga ne wonoogenda omwana wanabeera mwana muto n'ogenda mu Uganda Museum n'omwana asoma agenda kusoma ku Kenzo ne wonoogenda mu Uganda Museum ogenda kusangayo Eddie Kenzo Edisa Musuza n'olwekyo tufune embeera bwe tulina okuwumbawumba muganda affe asobola okudda ku stage ngaffe abali mu entertainment tulumu era tunyolwa tulina kye tufiirwa kuba abadde alina kyatugattako ekyokubiri aweebwa eddembe lye nga munnayuganda yeeyogerere n'eyamuvuma aveeyo oba amuyite ng'omuzadde waffe basobola okwogera noni mu public kubanga oli mukulu waffe muzadde waffe mu ddiini muzadde waffe muntu mukulu ye amanyi bw'ayinza okukwata omwana oyo okumuzza mu mbeera Rema musician Kenzo musician kitegeeza kiri mu field yaki entertainment which is bandibadde bavaayo ne balaba obufumbo buno buwaddewo butya era mu kuggwaawo buzibu ki bwe tuyinza okusanga Kenzo yagabira kadi nga kyali mu nyumba ya Rema yagabira kadi nga kyali mu nyumba ya Kenzo bwe bandiviiriddeyo ne wabeerawo ebintu ebyogerwako n'ebituukibwako kitegeeza kintu kyandibadde kipya tekyandiguddewo tewandibaddewo mbeera yonna kyakamulata newandiyogedde ebigambo okwoyo twamumanyira bapangisa mmere musumbuwa olusi walaba bagaga emikolo gy'abagaga gimutaba simanyi lwaki emikolo gy'abagaga gimumalamu nnyo nze namala ku mukolo gwa mbugga ng'atembeeya bawalabe Sekamuzaata wali ku mbaga y'omwami ategerekeseko erinnya erya SK Mbuga n'omuwala gwe bayita Vivian era gwe wali omu ku boogezi abakulu mu kiseera ekyo Sebo nkimanyi bulungi nti wali okimanyi nti Vivian teyali musiraamu SK Mbuga musiraamu naye nga tolina kiwayogera ssaawa omuntu omu yamuguza n'adde akapemba n'amuwadde olaawo n'agamba Mbuga nguliye emmotoka agamba buli muntu alina waafunira omulundi omulala watuuka n'okuwa muwala wo n'omuwa omuvubuka amanyiddwa nga Jack Pemba Jack Pemba si musiraamu naye Sekamuzaata wakwata muwala wo n'omumuwa kati simanyi obusiraamu bwo wali bukkiriza nti Jack Pemba bw'omutuukako mukikirizibwa n'omuwa omusiraamu oba wali wenoonyiza bibyo n'olwekyo kyensaba nti wabeerewo embeera eteeka Kenzo mu mbeera kubanga Uganda erina kye badde efuna mu Kenzo aba tayimbye let me tell you something ekivu kya Kenzo kimu kiyamba abannayuganda emitwalo n'emitwalo lwa nsonga ki Kenzo buli lwayimba awengoye atunda owa bia atunda owa t-shirt atunda owenkofiira atunda abantu banje batunda ebintu kwegamba kampuni ezo nezibeera nga ziwa omusolo mu government netufuna edwai amalwaliro ne gafuna sente netusasula amakomera netusasulira abasibe manyanga nebasasulira abasirikale nebasasulira amalwaliro nebasasula amadaga ne bakola enguudo Kenzo alina kyatopinga ku ggwanga Uganda kitali ku Muzaata kitalina kintu kyakola kiyamba ggwanga oba kitopinga ku ggwanga okuliko okulinnyonnyonta kubanga mukazi wa Muzaata akola mu KCCA mukazi omulala akola mu State House bo basasulwa tebalina kyebagatta ku ggwanga so nga ate Kenzo alina kyagatta ku ggwanga ekyokubiri buli muntu munnauganda wa muwendo ku ggwanga Uganda basiraamu mmwe tulekeraawo ddaawa ey'okuvuma obuvumi abantu teriyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda okufa banoonya ebyobugagga bya Nabbi basanga engabo mugimanyi eno shield basanga engabo ye ng'eri wa musajja mu Katuliki
Omukatuliki n'abagamba nti nali muwadde wano kilo z'obuwunga 2 n'ansingira engabo ye, naye mugitwala engabo ya mukama waffe. Kati gwe weetukuza toweza na bajjajja abo basatu nga basiraamu, ffenna eyo gye tuva mu bakatuliki mu Balaazaalo mu Beezeekeeri. Ate abasajja abo nabagamba nti b'amaanyi, tulina okubawa respect. Why don't you respect those people?